bitwala tumanya abantu bawo ng'oggyeko Oluganda oba olulimi olwamu olusogo oba olugisu limi ki olulala lw'omanyi Devosh? Wow, butereevu ku BBS Telefina eyaffe omulungi wa Sotya lunaku lwa kuna wiki tugenda tugimalako mpola mpola omwezi nagwo tugutwaliriza mpola mpola so biwategeka mwezi guno osubira wabituuseeko byotana kukola bikwase kwase sambyako omwezi gugenda okugwako nga biteredde ndi wano Kasubi obukeeredde olunaku olwaleero nga bannayuganda babuddwamu nti at least ekitono ennyo munnayuganda olina okuba ng'omanyi ennimi ezisukka mu 3 ekyebuuzibwa bannansi wano e Uganda ennimi bamanyi mmeka njambabuuzeko batubuulire ye bw'aba alumanyi alukozesa ddi na ddi ndi mu Kasubi wano mbuuzeko abeeno naye hafi wentukidde wano ng'ennyama eri wano nsava njereere era njambuuze ku mukulu ono taata tewasuza otya bitambula bitya mirungi so ekenkya tekinaba kulabika nga weebase ekinnalabika ate kiki obuzibu buvudde ku ki funa ya sente yes sir kutene ku Telefina kwoli leero mbasazeeko mbabuuzeeko bitambula bulungi mpola mpola wewa wabukedde olunaku olwaleero waliwo enteekateeka eri mu ggwanga wano esabiddwa bannayuganda ati si ekitono ennyo munnansi olina okuba ng'omanyi ennimi ezisukka mu 3 gwe wano mu Uganda omanye ennimi mmeka taata onye olulimi lumu luluwa Oluganda ate zino endala kutogezaako ngegenyako bugeganya kuba ebitabo nabyo byali bitono Oluzungu ngezaako lugeze Oluzungu ogezaako lugeze otya sobola okwogeramu olutonotono era kusinziira kirasi gye nnakomamu kati ogambye Oluzungu ogezaako Oluswayiri lw'olumanyi Oluswayiri sirumanyi Oluzungu omuntu ng'aze wano ng'ayagala kiro nga 6 ez'ennyama ng'oyagala mubuuza oyinza mugamba otya mwolwo lwogezaagezaako ate era awo oba oleese obuzibu kuba ekibiina kye nakomamu awo ate oba kigenze wala olimba sirimba ng'oli ayagala kiro 6 ez'ennyama tolina mpita munnange wakoma mu kirasi ki piwano tebasomesaayo Kazungu twasomera miti mu ebyo ebiseera okusoma tekwaliwo jangu wamakubuzeeko wamagwe twogera ku nsonga z'olulimi wano bagamba munnansi e Uganda alina okuba ng'amanyi ennimi ezisoba mu 3 ekitono ennyo gw'omanyi nnimi mmeka wano mu era olumu sirusussa luliwa Oluganda lwenjogera okola mulimu ki wano era ntema nnyama otema nnyama oli bw'ajja n'agamba nti njagala ku nnyama mu Luzungu wakamubuuza ate nga agambye mu Luzungu wakamubuuza nti oyagala kiro nga mmeka era mugoba bugobe kasatule magano awo lwaki mwetanira kuyiga ku nnimi endala wala ennimi z'oyiga obuyizi babayigirizayo kaliwa 6K ke kaliwaako kiro 6 6K nga omanya kiro 6 kati babaga kiro 7 7K nga nkomaawo kati katugambe nti azene 6K mbale manyi kirimu sente ne mu kiro ate mbale manyi ogerako keggi keggi ompozi ng'otugamba bbeeyi y'ennyama nti 6K nga nkomaawo kati aka kilogulaamu 6 kilogulaamu kati soko mubuulire ebbeeyi ya kiro mu Luzungu bbeeyi ya kiro kati nze muzungu kati mbulira mu Luzungu ebbeeyi ya kiro nti tonnannamuza how much is a kilogram 14 what 14K 14K yes ate half kilo 7K yes kati olaba nti awo Oluzungu olumanyi olutonotono luli eri lwennagambye era ekibiina kye nakomamu nti olina bw'otuuse boogera Luzungu oyagala kusaba mmere bukulamu wa kabombo yina osobola bagamba otya I want food yes nga nkomaawo okomaawo tobasaako omukono omulala nkomaawo kati olunyankole kati gamu munyankole azze munyankole kati nga abonyankole azze wano bukyayo Peter Neighbor oyita neighbor wali eri munyankole ate kati gomba bataliiwo abeerawo kati wame taliiwo obuzibu babuze obuzibu babuze wamagwe gwe sikisikaye kize sente oba kiro oyo yamanyi mu Kazungu yolimba naawe
ze sente ennimi endala Oluswayiri wali ogezezaako? Oluswayiri manyi, mu Luswayiri sente zo nzimanyi. Kati omutwalo gwa sente meka? 10 wali 1000, 2000 wali 2000, omutwalo komaawo. Kuterefayina kwetuli muna Uganda gomanye ennimi meka? Omanye ennimi ezisukka mu lumu? Ani omulala ayinza okutubulira wano. Taata wasuza otya muzeeyi? Obulamu buli butya? Kankubuuzeeko. Kakiro kali ku mmeka? Gumu 3. Gamwawukana ne bali abali waggulu bali mu gumu 4. Andi kisinziira bw'osobodde. Ennyama ekisooka ya bbeeyi. Mbadde musaako ku baami bali wano Uganda waliwo enteekateeka egenda mu maaso nga muna Uganda olina okuba ng'omanye ennimi ezisoba mu 3. Muzeeyi wamagga omanye ennimi nga mmeka? Ennimi zi manyi nga 2. Oluliwa na luliwa? Oluzungu, Oluganda. Kati omuntu aze wano ayagala ku nnyama nga yakayimirira wano nga yakimubuuza mu Luzungu. Talina kye yayogedde. Can I help you? Can I help you? Nanziramu. How much is a kilogram? It is 1 kg. It is 13,000. 13,000 and half kilo? Half kilo 6,500. You pack for me? 6,500. 6,500. For me or just take it like that? Yeah. Then we negotiate the price. Then he takes. Oluzungu lokate nnimi olulimi olulala tolina lwogegenya. Okay. Swahili sigimanyi bulungi. Oluswahili simanyi bulungi. Olusookerwako nga olusaba emmere. Luwa lwomanyi mutagale kunyama wano. La kunyama. Andi kakisinzira ebbeeyi yegundi. Kati omubuuza nga yakatuuka wano. Okay. Kireke ekyo. Kiro kale katugambe sente. Sente mu Luswahili bazoogera batya? Kanamenga mutwalo. Pesa. Omutwalo ebeera pesa. Jaji di 10. Tukireke. Tata. Butereevu kuterefayina eyaffe bwe tutambula olunaku olwaleero muna Uganda at least wandibadde omanye ennimi ezisoba mu 3 omanyiko luliwa omanye olukuyisa ku kyemisana n'olukuyisa ku kyeggulo gezaako kulabika nti ati Oluswayiri, Oluganda, Olunyankole obaako ennimi 3 z'omanyiiko. Nze Devosh Matovu sinzire wano Kasubi mbere bulungi kati essaawa zino ndowooza nange kanfuneyo kakiro shoni tugende tuve wano. Get 6 kilo. Ne obulamu bw'ogye butansi. Simulula twecce.